Yes, mukasi akano nga baga Brainstorm Media bakutusizaako sema gye twolekera. Ninga te muchonya kana mbajukiza abayitu baba Alpex bo wachimanyi twetaga adhensive agenda okusibira towels ez'omulembe. Nonya adhensive ayitibwa Alpex ekyo kyo kijja kuba kigwa bulungi nnyo ogenda kufuna waka ow'omulembe. Ebiseera bisinga abantu mugenda ne mukwasa bayingini abo bakoleye buli kimu kyonna ne weekanga ng'ennyumba ogizimbye n'ofuna obuzibu. Ninga ate ebitombo oba obyegulidde kiba kikuyambako ennyumba gy'oba ozimba okuba nga ngumu. Kati nkutegeeza oba wetaaga adhensive nonya Alpex adhensive ekyo togenda kuddamu kutagana ne kiyitibwa towels. Mukasi akano mu kutandika yakatanisibwa ati bali tutandikidde bali tutandikidde mu action pact. Tulina akafo gye twali tutandikidde ng'emmundu eseka oluseka kirwa kuno. Ninga bali wansi mu ttano gye baali batambulira mundu gye yali esekera. Ninga bonna be baali baguddeko balayika baali tebasaaga. Baali tebazanya abasajja basumulula embwa asokka mala. Tulekedde mugo gwa action tulekedde kapya. Laba. Ono yafubutuka eno ne basooka bakwataganako. Kikulaga nti munda wajjudde ekizikiza ky'ovala bataddeko night vision goggles. Abenga asobola okufuna clear picture njaga weekanye. Ngena tumira ku my boss ojje. Ogambo tia my boss. Yakwate kuba agenda kujja bwati okuza amaaso n'asooka atujjona amanda. Banone ebyasigasia nono naye n'amutuuzaako. Mbaavu kyagala bitu byakungwirako. Ninga kirabika baaba. By the time agenza otuusa hano nga si byangu. Wabula akulaga asigala asonga. Sigala alumba bulumbi ekijja kijje. Kama mbaya ni mbaya. Yakwate kuba n'asooka yeekukumako pembeni. Nate n'amana n'asala. Ninga baaba ebyasi bivuga gwe ky'omanyi ebyasi bivuga okuzaama. Yuno tuke bali n'esooka eseka. Ne basekula be basekudde. Genda okuza amaaso waliwo kakujja kaabaluka. Musatu kyamuleetera n'okusimuka essaawa eno. Yesi magambye twolekedde mugo gwa sinema. Twolekedde ka action pact. Lori yakwate kuba n'asituka nga bagamba Nikoyo banki kyagenda kwa mesema gye twolekedde. Era bw'atyo ng'asituse. Yawulira ng'omubiri gumwekaasi gumuluma. Nga bagamba Julian Joyner. Naye yaliko ku mukolo gwa sinema abaali wano. Ayina n'omuto ebbali omuto yatandika okukaaba. Ekyamwayisa okwate kuba asituke asobola okugenda osikana omuto waali bambi. Yajja n'assaako bulungi esaati ye. Wasuza otya gw'omwattu atukabirira. Wasuza otya munnange. Leka nsooke ndabe kaki kano. Kano kaddole yakajjawo n'akayisawo n'akateeka ebbali. Nosooka laawe kali akasufu kali akalungi okuzaama. N'asooka akamukwatirako ne bakazanyisa mu magezi. Yamubuuza olowooza ki? N'amaana akwate kuba n'amwetikka. Nga mwetise yamutunuulira omuto n'asooka akwata ku nekeresi ye. Nkamba owaayi. Oyinza okuba weebuuza ka nekeresi kaaki? Nga sina ngeri gyesobola kwesooka okwate wano. Saagala tonkwasa. Leka saagala nga bw'omanyi abatonvaako. Toneetera seetaaga. Yakayisawo n'akasukuma ebbali. Kakaino ziwa teziribusa abali wana agenda okulengera nga nakyala akomyewo. Maama yandibadde nga nnyina ye jjajja w'omuto. Ngenda kusaba soko oyo omunkwasi wano eddakiika eno yennyini. Wamma soko oleete wano. Leeta omutono tayagala jangu kaana kyowalira. Obadde sebo tayagala genda eri jjajja naye nga ate jjajja alina okumuwaayo. Nabagamba Shafiq for Service Center kutuusaako sipeya w'amasimu ne Kampala Uganda. Era nga asiikalibwawo kwanifata waazibu omusobola omusiikana. Omutono atandise ate akaabira ky'omwattu. Gwe tolina kaabako wadde n'eddakiika n'emu bweti. Apaana kyakukaaba. Why would you cry? Don't cry baby.
good. ngenda kusaba obeere good. Be good munaye, be good girl. You already staying tonight? Oh, Baabano. darling, nothing would make me happy. Oh, my. Papa's leaving. Coffee back today? Yagamba ngenda kwetula wamulanja kudda. Thank you, man. Kale ndowooza kansiibule weeraba munnange. N'akwateko baasobola okuyita muyajja ebbali. N'akwateko banassaako kihudu ku mutwe. Najja asobola okweyongerayo. Yagulawo erudda. Asazeewo mutaamuleke eri jjajjaawe. Kasema kitookedde bakayise bekyano tugenda kuba tukanyonyoka. Akawungezi k'olwaliro. Era nga nabagambye tuleddeko action pact essaawa eno. Lodi yakwateko banajja nga asembera mu ngeri ya kimpowooze. Era bwe yatuuka ebbali budde bwakumakya. Nga bagamba Wes Myers niye yaliko ku mukolo gwa sinema ne bagamba Natalie Tippett yanoonya obwambalo bwe twayambala. Nga bagamba Zati Diporo naye mwali Johnny Marshall yakwateko bw'anaayingira munda n'azzaawo bulungi nnyo. Nga bagamba John Rom yakwasaganya enguliko. Travis Medina yakagatagata. Walwawo ekimotoka ekyajja kyali kinene. N'akwateko bw'anaakingirira olwakinga ne kisimula ne kijja kisobola okweyongerayo. Wabula munda mulimu abaali bakutte embi. Mulimu abaali bakutte ziri enkyamu. Nga bagamba Andrew Lewis ne Isaac Lewis bwe baakafulumya mu butongole kano ke twolekedde. Bali munda sebo bali mu kwambala kyonna kye bagenda okukola essaawa eno. Mukama yamayine nga kirabika baaba. Bagenda bamaliridde. Ne bassaako ono yasooka n'azza amaaso eri ono. Nga bagamba Will Kaufman yawandika te yali director. Day 2. Agamba nti lwali lunaku lwakubiri nga tuli eri munaye mu Iraq bayitawo sandbox. I'm sitting up. Nga nyina convoy gye nali nayo 81st nga ndi waggulu eri ewali emmundu. I heard it's the most dangerous stretch of rolling. Kati ng'ekkubo lye tutambulirako batugamba nti lya bulabe okkamala go ge mazima. Kati nga ntya ngamba nti waliwo ekiyinza okubaluka essaawa yonna. It's fucking. Kati watugenda ne tusisikana Haji. Sebo Haji ng'ali mambali naye ng'ekyewuunyisa Haji alina endogoyi. Soko lindeko. Mwalengera Haji ng'alina endogoyi kono butereevu. Haji ng'ayambadde bulungi nnyo manyizi n'ekkanzu gye bambala ng'agisise. Naye kati bakikola batya? Nti bintu biri bya kiralu biri weyadi. I even said something to Gonnie. Nali sirabangako kintu ekyefaananyiza ng'ekyo baaba. Another 6 clicks down. Kati ne tutambula mayiro nga 6. Fucking up. Tuba twakatambula mayiro 6 ne tugwa ku mulala wa Al-Qaeda ng'akola ekintu kyekimu. Osegeera. What, like another donkey? Ne musikano mulala nga naye era alina endogoyi kono butereevu ng'alina endogoyi. Okusya ku mbozi gye banyuma kikulaga kinti bano basooja abali basavinzeeko abali bakozeko tuwa mu nsi za Buwarabu. What? Kiki? Onawulira ekibozi kyanyumya kirabika akimanyi. It's worse. Takiwabudde. We get back to the motor pool. Yagamba twamala ne tukwateko bwe tudda ku motor pool. Sitting about yay high with a wooden leg. Ne tusisikana omuyaaye ng'alina okugulu kumu, alina okugulu kwa kiti. Jerking on. Ne tumusikana nga sebo yeesigamye emmotoka ali mu kwemamaaza. So Gonnie looks up to me. So kati Gani n'antunuulira. Alawo badde mu butuufu kyali kino engeri gye kinkanjeeko. Functionism. I'm not function. Gonnie the whole fucking way here. Yagamba natula butunuuzi nga mu butuufu buli kimu kyali kyatabudde dda twali tuvudde gye tuvudde nga nyina byendabye aye nensikana omuyaaye alina okugulu kumu mulala kwa kiti ali mu kwemamaaza. Omanyi ki kye yaŋŋamba kono yagamba ki? Marine, you can't expect a guy with a wooden. Tosuubira gaaya alina kugulu kumu kubanga agenda kuwalampa endogoyi. Ye kyova olaba asazeewo yemamaazi. Banaye tutuuse ono abafuga n'abagamba mbatuusizza. Buzibu ki bw'olina kabulaaza? Saagala oddemu kumpita ebyo naawe. Weegireko naawe weegire gasi ani gw'otiisa kanga. Kale banaye ndowooza ke kaseera tuyitemu. Ne bakwate kubo ne bafuluma mu ssaawa eno yennyini mu budde buno bwennyini. Nkugambye okussa ku mbozi gye badde banyumya. Kikulagirawo nti bano baasavingako bakolako tuwazi ku saidi y'omu Iraq oba si kimu Afghanistan mu saidi ya Buwarabu bakubira ddala emmundu baba basooja bali bakagujje bakwateko waliwo kabanka awo ne basooka bakasalako tugenda basa muteke wansi ebyokwa gwe teka wansi ebyokwa security olwedde babe bamanyi weeri mukakali tosiri wala bakugamba ate towulira gwe sirisa ekimu akyo gwedde ebbali aya abaye musooke muwulirize. They start with you 3 ladies right. Tugenda tandika namu abakyala basatu abali awo. Head back away from the counter.
ngenda basaba emitwe gyammwe mugijjemu eyongereyo eri mabega ku kawunta muve ku kawunta mweyongereyo emabega Eyes on the fucking floor. amaaso mugateeke wansi mu abasigadde wano abaze bali ba client wansi Look, guys. maaso mugateeke wansi kati abasigadde Heads down, eyes down. ngenda basaba emitwe mugikumire wansi amaaso mugakumire wansi muwulidde bwengenda kusaba ompa ekisumuzi ekigulawo shefu Give me the fucking key. kugambye mpa ekisumuzi ekigulawo shefu saagala osinike manyi wamakwata n'akimuwa kikuba bakugamba oleeta ekisumuluzi osinika manyi yamukwata n'amutussa ebbali n'alyoka amukwata olugalo n'asooka amusalako akagalo akasooka Fuck off with your fucking thumb snaps. ngenda kujjako ekigalo ekisajja singa osinika amannyo nateera jangu Let's go. I need the code. wayi neetaaga koodi 17. eri 31777 agenda okuza amaaso nga kyabika yaza amaaso ebbali waliwo nakyala eyali awo n'amutemyako ninga mugamba gyakuwadde enfu Look at my fucking eyes. ngenda kusaba otule maaso gange Any code? ompadde paniki koodi oyagala nteekemu paniki koodi poliisi ejje oyo omwami agenda kujjako olugalo lula singa oddamu n'osinika amanyi abadde amuwaddesewo paniki koodi nga woogiteeramu 7. poliisi eba egenda kujja buzzi sinakiseefu kwenyweza kikuba ennyindo gasiya bakusabye ate n'oyagala okiri wali temuwulira naye nga nakyala abadde wali yamutemezaako n'amugamba koodi gye bakuwadde enfu kikuba kiisawo paka wansi ne bakwateko ne bayingira munda banenjagala olabi nabagambye tulekedde action pact bakayise the channel VJ Junior in another version ajati musirima nabagamba ajati musirima asikanibwawo nankulabye opposite Abusha Bank akutuusako buli kimu kyonna ekyabayisiraamu mpozi kogaseko n'Asante Express yakaga bakwetikira ebintu bijje kyayino bituusa mu ggwanga Uganda basooka ne beetikka amajja ensawo ne bagijjuza n'akwateko bonna afuluma kwata ensawo gwe maze okufuna n'omulala n'akwateko bagenda afuna amajja batandise opakira amajja bapakira amajja abaana balina eddakiika ntono wano baba bagenda fuluma kacyayina gino gy'emirimu gyayagala bajja kuboga omutwe gwe kacyayina gasiya kwata gwe n'akwateko n'agiteeka ku akiba ne bajja bafulumemu banayeraba ekyebuzo banaasobola okgenda njagala weekaanyi ne bakwateko nga amaze okuteekamu emaali ne bajja basobole okweyongerayo n'abagambye tulikayitibwa the channel banayetunula weekaanye bano bagenda ofuluma ebweru ne bagamba nti wali kiriya bano abaana bolaba bakuba emundu ku saidi ya buwarabu bakuba emundu bakola tuwa mu Afghanistan ne mu Iraq kumbe ekyewunyisa waliwo abaali baswami onagenda okuza amaaso okulengera kumbe waliwo baofiisa abaali baswami naye baofiisa abaali bazze ba task force katonda wattu si local police wabula task force kiba kitegeeza nti bano babawaddeko olugambo task force okwatekuba okujja eya robbery kiba kitegeeza nti olwere badde bakimanyi nti bano bagenda kujja wano maama ebadde ambush duleva banange mundu nesooka etokota yalabana kiringa gamba nti waliwo omusango genda maaso okuddizibwa swati ng'olwedeyo yatuuseewo dda swati okujja kiba kitegeeza nti ensonga giremye ensonga zikalubye aya mundu nesooka etokota nabagamba ababeit oba osimanyi tiwetaaga kusiba noonya aba ababeit pira gwasemu butonateera tozungira kubagenda bakusumbuwa bono bamusekudde ofiisa bamusekudde kale tugende waliwo abaana be basekuddeko ku bano ono awuli atayagala genda kuba buno obusajja bubamanyidde buzze butya waneeno ono yakwatekubo n'avaayo olwafubutukayo mwana n'amutuuza ekyasi ku mutwe driver ateekeddwa ofuga geeta we bamusekudde neyasooka n'abaza n'awuli emundu ng'eseka omanyi babala engeri gye baali basavinkyeko mu Iraq babala bawuliriza bekaanya byekwelementi madafaka babadde kibana abasiru tokasituka wulire embwasi wulire emundu ayaya ono yabagamba mwesike musoke mudde emabega kakaino bakuba kava fire abagikubayo babeera basojja bali benyini move agambirawo move omulala nakoleeza move oli nakoleeza
wa cover me cover you ono yesiko muna nasitula loko polisi ne jabuzi bano bajega ono yagamba ku side waliyo contact nakyusa soka jitunza mu loko polisi mama nyawo mwana yajitokosa within seconds nga bali de cover bofisa nga bali de cover tukana soka sekula kalika kalingiza banako kubi bakuba bona busekude busa loko polisi kutaka uri yabaga makatusasane ugambye kitusasane kwata kukononze kwate kudyo move aya anti kyecho tutambule uye mundu aya uri yakwate kuba nashembera mpola omwana yamuswama katamu sekule nasoka yekweka mu kimotoka nateka move amazo ku roadinga move chebakolo bwa swati gochoko vevayo mwana vayo wali mu kimotoka wafusi ekirala ni mwana move ntambula oyina okuwogera move komandinga muno mugamba tambula olina atambula bwoba otambula nogamba moving nebamanya gwe ono yakwate kuba nakyusa clip tekako magazini endala ofisa tebamuganya kuvaayo teri kujjayo mutwe gikyusa nasaako nakoking gwe moving tugende eno wali clear ulire butu gwe soko nindeko togenda walabeerawo nindirekawo nti kale boss nindirakawo mama bano si babbi ba bulijjo bano wafongo ni forest gwe mama nigwe ne mundu katonda wange ya rabbi ono yamukuba sabawa kyasi kyamukwate mabega westebu mudeyo waliwo sebo gwe basekudde ekyasi mabega ono yamusika nasooka amuteeka pembeni ate ono naddayo asooka akavalinge munawe bamusetinga nalina okuddayo akavalinge baade bayisemu naye ate munawe asekuddwa ne basooka oli nasooka ddayo akavalinge oli bamukebere balabo banaasobola okutambula si kibamuteeke ku akiba bwe kiba kyetaagisa sente ze basooka omujjako gwokola ki anti osooka mujjako majja twaze kumaliriza mission eteekeddwa okubeera complete naye ate tetuleka munnaffe mabega nakwate kubo namwetika bayitewo ono akyagitokosa bunabuseku naye bannange ekyewunyisa naye bamukwasizaayo lwakasiru akagwagwa akamusekula bakwate kubo ne bajja baseka n'eggaali waliwo ali mu kuzinga akayaga gwe yamusika namugamba fuluma eggaali gwe fuluma yitawo dda wali nakwate kubo nayingira nagamba munywanyi yitawo tule wano tusimbule tugenda okima munnaffe nono yasigaddewo yekka abasigadde babasekudde yingira emmotoka viiki naawe nakwate kubo nagiyingira gisimbule nno tuve wano noli nalyoka agisimbula bakwate ku bave wano wabula abaana abasinga babasekudde tudde wano kakaino kadenge nebasimbako it is a chess kadenge nebasimbako babeetaaga bakwate kubo ne bagikyusa gali ne bazikyusa genda okuza amaaso wati nga maaso gyalaga maama nyawo aya nemwe tebabagamba nga temugoberera abaana bayina emundu ala ono yali alemeddeko naye yatuka esira n'agamba owaayi nve ku baniga motoka ne batuka ebbali ne bagikyusa tugende waliwo abajja bali maaso babiri motherfuckers bano tugenda fa nabo baana balina omutima kataagi basekule bali ne baviirako wali tutemere wano ne bakwateko ne bagikyusiza wano kati waliwo eyaabwe yali eno ebbali kwateko ne bapakinga ne bafuluma basigadde basatu babadde abaana nga 6 basigadde basatu kwateko ne bayitawo bajje balinnya eri ono n'abaswamamu yabaswamamu kakati nomugimanyi kakati bemmotoka ya polisi
n'akakasa nti yagirese ku ttaka ne balinnya eno ne bayitamu buteevu ne balyoka bafubutuka. Yarabana ensekula gye basekuddemu emmundu ggwe maama nnyabo neyajjako nakera okusa amaaso ekisaago kyalina kwembule. Yo, get out. Teeka wansi omutwe gwe naawe obadde ki? Teeka wansi omutwe oyagala tulabya. Ziri zaakwateko ne zibayitako ne zigenda tereera. Owaaye ku National Bank atoloza ebyasita ebivuze. Tugenda kwetaaga ba medics mu Nnambiro abaana abasinga basekuddwa. B'officers abawerako multiple officers bali ku ttaka. Abaana bakubye emmundu. Kati ebyaddiya byebyo byali bitambula ku sayidi y'amawulire. Era byebyo byali bigenda maaso n'okuba nga byogerwako. Nabagamba Dan Bearing akutuusaako BW Base esikanibwa wa Kiseka. Yaleeta BW Bearing eziri original yekka. Gambye asikanibwa wa Kiseka. Basooka ne bakwata munywanyi wabula munywanyi embeera gy'alimu bambi yeeraliikiriza. Talika kubeera oke. What you want me to say? What the fuck was Oyagala nkugamba ekikono ekyo kibadde ki? robbery task force? Yamugambe yebadde FBI Robbery Task Force. Esegeera. No. Someone ran. Baategedde batya kibasegeeza nti waliwo eyatulonkomye. Who? Waliwo ensolimaani. We need to wash this money, make sure our exit's not burning. Get the. Zino ssente twandibadde tuzikolako ng'obudde bukyayi tusobole okugezaako fuluma bifo nga tebannaba tutegeera. This is gonna make national news, Mick. Yamugamba kati olowooza tugenda bikolera bino ebintu bigenda kutuuka ne ku mawulire tusekudde abasirikale. Move you under arrest, now you Abasajja abatugambye don't move your under arrest kati obadde oyagala tugenda ku orders zaabwe. regrets. Mbaaba nze kyenkoze sigenda kyejjusa wadde eddakiika n'emu. Fucking 3 of our brothers. Bakyali baffe basatu babasekudde tubalese ku street. Osegeera. They made their choices. Anti baasalawo. Ekyo kyo tolina kyongamba baasalawo ne bajja ku mulimu nga bakimanyi tugenda ku mulimu gwa tabbu. Ndoyagala nkole ki? Ngamba kimu gwe erinnya emmoroka tugende. Bwe batyo ne bakka mu gaali era ne baleka nga bagikumyeko ennaali okusobola okusaanyawo obukakafu. Budde bwetoola amasekati g'ekiro. Kagenda ku crime scene. Oli amugambye nti ebadde FBI Robbery Task Force golowooza FBI Robbery Task Force ebeetegedde etya. Kibasegeeza nti waliwo eyatulonkomye. Statement to your people. Gentlemen. Probably not. Abaaye. Pace. Peesi. So you're the one in charge of this shit. So kati gwali muyinza bw'ensonga zino Special Agent Frank Ross. Especially Obwedde oli ludda wa ssebo. from DC 10 minutes. N'akava ku nnyonyi okuva mu Washington DC dakiika 10 eziyise emabega. B'officers 6 babasekuddwa abalala balumiziddwa mu bino ebyekisiru byammwe. I understand, Lieutenant. Nkitegeera Lieutenant kyo kitegeera. Bad, and we're here. Ekintu kigenze bubi kati weetuli tusobola okugezaako otereza ebyayita sooka biteeke bayi tufokasinge ku ki ekikwata abantu bano. It's New Orleans Special Agent. Yamugamba eno New Orleans Special Agent. Ffe tetugenda bakwata, we are going to bury them. Tugenda baziika. Don't go fucking shit on my crimes. N'amugamba kola kyonna ky'oteekeddwa okola wabula saagala ogezeeko kyankalanya crime scene yange. Kuba kati homicide yesooka before robbery. Emotional. Ntimanyi essaawa zino oli emotional, oli upset, onyiizi. In the beat. Olina ensonga zonna lwaki onyiika. But if you ever sling for Naye bw'oddangamu okunsongamu olugalo ng'ossa olulimi olwo. Nkakasa lujja kuba lwe lusembayo. Osegera kyeggamba. Saagala weefule nti ate onyiize nnyo okusukka ku nze akusinga ranka. In fact amusinga na position. So, where we at on lockdown? Sooka ombulire tutuusewa ku lockdown. Mayor's giving us the keys. Meeya atuwadde olukisa. Bataddewo checkpoints buli wamu wonna. Highways. Emyalo, highways, entindo, ku mazzi. Buli wamu wonna. Tugenda banoonyezaawo. CRT teams in every precinct standing. Yagamba njagala osooka oŋŋambira aba CRT tiimu. I got a call from Buddy and Vice. Said he hooked the guy yesterday on some sort of statute. N'ababuuza kino mwakyetegedde mutya. Kono waliwo akasiru ke baakutte kayitibwa Kedwin Smalls. Looking at Friday. Kedwin Smalls kakwasaganya bintu bya cyber security. Called us 10, Kati bagenze okakwata ne kalyoka kafulumya information eyo. but I couldn't reach us. Nakubidde simu osobole okugezaako okutegeeza nti tugenda kulumbawo naye nga tokwata. Take So kaneesalawo ngezeeko okola decision. Ffe twazeewo tukole ambush. ocean. We Lwaki emmotoka tebaagigize? Kono twabadde tubakozeko ambush kati we baafulumye. body armor, ballistic. Mu kufuluma abazzise mu bambadde body hammers balina ballistics masks nga bamaanyi. In front of us as we were moving in. Boris Karloff. Omu kubo yatulabye nga tugenda obbasalako. Sights. I beat him to the punch. Waliwo gwe nasekuddeko. Nico took out the driver of the van. Niko n'akuba yabadde mu mmotoka wa vaani. Dumpster. Waliwo omulala gwe baakubye yabadde wali eri ku kikasasiro.
You sure you hit him? Oh, okakase wamusekudde I heard the man ani namukubye namulidde ng'akaaba the way he makes it through the night without some serious medicine. si kiwa nti ajja sobola okuyita mu masekati g'ekiro nga tasoose kujjanjabwa Ruthless. Find out if they're bano bagayi babadde bagezi ate babadde ruthless kati njagala musooke mukebere ne malwaliro ne bano abajjanjaba ebisolo bonna abasawo mubategeeze yenna ayinza okuyingira ng'alina ekisago ky'ekyasi abe ng'atubbirako These guys were ex-military. okimanyi nti bano bakyali baaliko mu magye Right. okakasa nti ye Had him pinned down. nabadde mbafunzizza Let's go and do. attacked. abasiru Exactly. yabadde ambushi kono yabadde ambushi Realized they were boxed in if they started to fall back. yagamba nti kasita basegere ntitubasazeko ne batandika ofallinga back naye ng'engeri gye bakikole waliwo kye bayita ranger peel bakikoze mu ngeri ya ranger peel moving covering high speed shit ekyo kigamba Seen that pied since Somalia. ebyo nakomabira bamusumaaliya Go on. They jacked some kid for a station wagon. waliwo akaana ke basiikanye ne bakabbako emmotoka Just turned into an ne basekula bakyali baffe abamu 6 blocks over. then ne bakwateko emmotoka bagirese waliwo emmotoka gye baleese ndowooza nga obuse ebizimbe nga 6 ne bagyokera awo Something big. You know, something that can carry all of them. Something with power. We're talking a large SUV, 3x3, 1 ton. Copy that. bateekeddwa okuba nga bagenze n'emmotoka nga nneneko Now tell me about this van. kaisooka omuli ekwena emmotoka Stolen 3 days. emmotoka yabadde enzibe yabbiddwa okuva eri mu chalmet niko sooka olindeko Who do we have over here? ate bano be baani Bank tellers, bank tellers bamaneja medical. tubali tubasindika mu university ku university medical babakebere babajjanjabe No, sir. bado maze okwogeramuko nabo kuba mbadde sinabakwogera nabo I just one moment. ngenda basaba mumpeyo just ka moment kamuko ka detective Just a couple of questions. njagala kubaako byembuuza ba witness bano I was supposed to pick up. mbadde nteekeddwa kimu omwana wange mumbeezeza wano okumala essaawa eziwererako ddala Ladies, abakyala my name is Special. erinnya lyange mpitibwa special agent Frank Ross We just want to go. ffe twagala kuddaka Understand. nkitegeera mwagala kuddaka Just need a moment of wabula nange neetaagamu akaseera akatono njogeremuko nammwe anything. mulina kye mujjukira Anything specific about the gunman. ekintu ekikwatagana ku basajja ababadde n'emmundu abaasazeeko Yet. ababiri babadde ba yet I'm sorry, I don't know. onoosonyiwa sina bategeera yet yabeera atya Brooklyn accent you think you've been hearing around town? It ain't. That's the thing we call yak. yagamba nti omuntu abeera kwegamba tugeze nti yazaalibwa kuno naye ng'abadde amaze ebbanga tabeerawo Thank you. so kati najja ng'alina accident abo be tuyita ba yet Ma'am, onaabuuza nti mwabalabye nga feesi zaabwe did you ababadde bambadde zimasiki remember? olina ekintu kyonna kyojjukira gwe kyewalabye maama Ma'am, njogera naawe Guns. mundu All I saw was. kyenzijukira nti babadde balina emmundu nazirabye I mainly just kept my head down. nze omutwe gwange gwabadde wansi Eye contact. saabatunuddeko wadde I was smart. ekyo kyewakoze kyabadde gabadde magezi kyakabi It's okay. yabagamba kiryoke olyoke kati muli set Excuse me, one moment. musooke mumpe mujase eddakiika emu yajja asooka akwata akafanga lwamukubidde Dad, where are you? I've been waiting taata oli watubadde wano nga tukulinda for you. simanyi togenda kujja Work's always first, right? Frank, Shut up. frank just got word. waliwo olugambo lwetufunye Chapatulas. waliwo emmotoka ekutta akaliro eri ku saidiyo kya pturos adde amukubidde essimu abadde muwala we Ladies, thank you. abakyala ngenda beebaza mwebale nnyo Please don't hesitate to call detective here. ngenda basaawe muba mulina kye mwetaaga kyonna ng'olina kyojjukidde banayo nkubirako essimu nga nze detective Thank you all again. beebaza nate era mwebale Thanks, Agent Ross. anti weebale agent ross fine muneemugera tetulina kye tubaagaza Let's run them all through local, state. ono yagamba ngenda kusaba abo bonna bonna njagala mubayise kwegamba tubekkaanye mubayise mu database zonna abakozi nabo tulabe ebiseera ebisinga akalimu ngaako abantu ngaabo okuyingira nga bali hevwe kibakisegeeza nti batera 70% chances zibaako nti waliwo inside job ono abali wano yakafuka kadrink agenda owulya waliwo akonkona aniyo yakonkona blood gulawo bakwateko ne bajjango nafunye n'ebisago mwe temusobola kujja wano nammwe bakina ennyondo gwe gwe madafaka tobaako kyoyasama ani yatuwaddeyo ani yatuwaddeyo ono omusiru ye yabadde amanyi bakyali baffe be twagenze nabo sikiwa nti kuliko yabadde asobola okwogera yabagamba ne smalls yabadde amanyi
Smalls When it hit the news, I knew. bwe byagenze ku mawulire nga Smalls bamukutte ne mmanya. NOPD picked him up yesterday. Omusiru bamukutte olunaku lwajjo. New Orleans Police Department yamukutte olunaku lwajjo. Smalls didn't know nothing about it. We don't know what the Smalls yabadde kati biki by'oyogera naawe. Said shit ASAP. Okay. Twetaaga ssente ezo zikoleweko mu munambiro. Too much blood on it. Ensonga eriwo ssente ziriko omusaayi mungi. Fuck that. Tell him we'll give him another bump. Tell him we'll give him. Mugambe tujja mwongeramu ka percentage. I don't care if you give him 100%. Omusiru ne mwemunamu 100% agenda kikolako. Jemi, ekintu kiyingiddemu kipangulukuse. clean that for us? Kati osobola tufunira muntu asobola zitulongoseza. There's one guy. Waliwo gayi asobola okukkiriza bizinensi ng'eno Move that much weight. okwetika ssente nga zino nga manyi tebagenda mukwatako. Nazi. Bamuyita Nazi. And boys, Abaayi, the hit won't. Nazi ekituufu kiri nti agenda basaba percentage nnene. 40. Ayinza okubeera mu 40 oba 50% buli ssente. I mean, it is what it is, right? Yagamba kiri kiki ekiri kati ate tunaakola ki bw'abanga yekka aliwo. Fuck it. Make the fuck. Yagamba isooke mukubira essimu omugamba akikoleko. Kaali. Bali wano. Ha. Fucking guns down. What the fuck? Muteeke wansi emundu wadde faaka bannayi. Nakyala nno. Fuck you! Wegire gwe gasiya gwe yatandise bino. Coward! Handle your business, little. Hando yo bizinensi gwe liro beach nze totandika kumbogolera naawe. Get the fuck out. Wansuubiza mbu tebigenda kubeera bwe biti bannange. Musa abantu. Do it. Kakano okola ki? Psycho motherfucker. Oyo psycho motherfucker. Us. Okimanyi atusiza kati. What was I thinking? Ye kiki nali ndowooza. We should have known better. Kale singa twamanya. June! The surgery was paid for, Jamie. We had everything. Yagamba nti omwana waffe yali amaze okusasulira sajjale buli kimu kyonna twali tukiina simanyi lwaki twagenda kalimu kano. Musaba kakani. Sembera wano. Listen, hey, we're gonna get through this, okay? Yamugamba ngenda kusaba ompulirizi zino ensonga tugenda ziyitamu, these are small problems. How? We are going to handle kono how. How do we get through? Tugenda kuyita tutya mu nsonga eno. Anti ekyo kyenkolako. Can't be here. We had a plan. Naye nagambye tolina kubeera wano, tulina enteekateeka gw'olina kubeeraka. Olina kubeeraka weetwali nti buli kimu kyonna kino tuteekeddwa kubeera wano we tuli. Osegeera. You need to listen to me. Ngenda kusaba ompulirize. The FBI. Abeefubyayi kati no bagenda bayiga bye babaliko. Abeefubyayi bye babaliko. They talk to you? Baayogeddemu naawe. Yeah, they were at the bank for like Babadde ku banka okumala essaawa eziwererako ddala. They- Ne boogera na buli omu. guys from the Ne neighborhood. boogera ne banneighbours. They're gonna find you, Jake. Okimanyi bagenda kufuna Jemmy. What if we just left? Naye lwaki ffe tetuyitamu buyisi? You came with me right now. Nkusaba tugende ffe n'ensonga zo tuzireke tuyitemu buyisi. With There's me. one thing that's important. Waliwo ekintu ekisingira ddala okubeera ekikulu, kwate kubo ddeeka gwe. Gwe ddeeka bino bindekere. Trust me. Neesiga mu kyeggamba. Omanyi? I can't have this. You gotta get him out of here. Bana yono sina ngeri gye ngenda sobola muyamba mujje wano kubanga omusaayi mungi kati ogumuvaamu essaawa zino. Nze siri musawo. Let's take him to Clarence. We ain't taking him to fucking Clarence's. Double at the ER and for the best. Ono yagamba nti oba osanga tumutwale mu ddwaliro ffe tumudropinga awo ku kiala. Emergency room tumuleke awo tugende. You're fucking going home. We just talked. Gwe nawe nagambye ogende eka, twogedde ne nkugamba ogende eka. This. Sigenda kuleka ng'olina oyo omugwagwa. Oyo omugwagwa agenda kukussa nze kubulira. No way. I'm not. Eva, sigenda ka, sikuleka mabega. You know what? That's a great idea. Ekyo kijja kuba kirowoozo kirungi. Pretty brave. Abasirikale sigamba nti oba banoonya mukyala. Kati gwagenda n'ovuga emmotoka. Gambye sikuleka n'oyo omugwagwa. Ha. I'm not leaving your side till this is over with. You fuck us, and I will be back to murder you. Yamugamba sigenda kuleka, ngenda kubeera nawe paka nga biwedde. Ono najja n'asika nakino n'akigamba singa otufakinga. Singa otufakinga brada ogenda kijjamu enjawulo. Kano yabagambye essente ze mubbi ezigiddeko omusaayi mungi. N'abandi badde bazikwatako okusobola okugezaako kubanga bazoozaamu kubanga babawa ssente zinaasobola okutambula. Abamu ku bo tebagenda zikwatako. N'abagamba nti omuntu ayinza okuba nga alina lo eyinza okwetika waiting eyo. Ajja kuba yeetaaga listi 40 oba 50%. Kiwato bwe mba mwatute miliyoni 3 abaddizeemu kitundu. Ze munaasobola okutambuza. These fugitives, the New Orleans Police Department asked that you contact them immediately. Mawulire gaafuluma Do not approach. nga bagenda maaso n'okunnyonnyola ebyali bituuseewo. Armed and extremely dangerous. Bagamba nti abatemu babadde n'ebisi ate nga baabulabi. She is standing by at University Medical awaiting an update on the status of Nga bali wano akasimu kaavuga. in today's heinous attack. Yeah.
aha The situation here Who's in the this? hospital ani ono is extremely grim. Oh, yeah? And with today's tragic events You're nuts. mark the deadliest single Got incident some fool on the line that says waliwo omusiru ali ku simu agambye nti akumanyi he's really the champ. era ng'agamba nti ayagala kuwayamuko naawe shooting have gathered here at the hospital, all of them desperately seeking information Jet. regarding their loved ones. owaye jet Arriving kiki oyagala aware of whether their Yeah, I'm loved looking at ones that shit are right now. amongst the ensonga nziraba ku mawulire That motherfucker's right here. of the fallen. To say the Oh, yeah? least, a very sad day for the Enlighten me. city. sooka ontangaazeemuko kaakati It's a good location to dump a car. akafo kalungi woosobola osuula emmotoka In the Irish Channel to get lost in right there. era ng'agamba nti kati osobola kubulira ku saidi yene ey'abakyano y'abayiriisi ki ekiddako tukozese mutwe Okay? So what do we know? ki kye tumanyi sofa It's hurting. bashooters basatu abaatolose omu yalumiziddwa All ex-military. bonna baaliko mu magye These guys are guns si magye bugye bano bakyali baakubira ddala emmundu in the sandbox. bwe baba nga bakuba emmundu ne bagikubira ddala mu Iraq Sitting on then tuba tuteekeddwa gezaku okwogera n'aba DOD Department of Defense Exactly what's manya Iraq bagita sandbox No, got away with 1.5. baasobodde okudduka baadde bafulumiza miliyoni nga 3 ne badduka n'emu kitundu much cash? They just took over the temp headquarters branch because the CBD location was going through a remodel. yagamba ono yabadde abuuza nti lwaki banka ebadde ne sente ezo zonna okyava mugamba nti ekibalumbiza banka eno olw'ensonga waliwo gye badde balongoosa kati branch eri mu girongosa sente ne bazeeteka ne bazireeta wano How did they know all this? kati baategedde batya mbu sente ezo zaabaddewo kubanga sente zaleeteddwa buleetebwa kibasegeeza nti omuntu omu ku bomu yayogedde tugenda tusika ne Edwin Small gwe wakutte Give them intel and boards. What kind of boards? Some high-end custom stuff designed to trigger the alarm system to shut itself. ye ebintu byakola emirimu gyakola ku designinga trigger alarm system biki n'ebisigadde Bank security kigamba akwasaganya security told me that they found 2 odd custom boards installed in the master CPU. And they're polygraphing the entire staff as we speak. So if Smalls hadn't talked, they would have gotten away. senga Smalls yabadde tayogedde ensonga zo kibasegeeza baadde bagenda kuyitamu kono buteevu baadde bajja kuyitamu It's nobody. kati nyaga nsooka enjogereko noono Edwin Smalls mumumpe enjogeremuko naye Edwin yabadde akutte kubo kujja kubaako byakola munda kati baamukwatidde emisango mirala mukwatira emisango emirala n'alyoka ayogera naye nga teyabadde part of the ndooza yakiwulira kwoli fara gwe baakubye batuka ebbali bakonkona nagera okuza amaaso katonda wattu bannange tugenda kwetaaga obuyambi bwokabulaza kyekituleese ndamanyi baze kukyala vaayo ne bakwateko ne bayingira munda musoke mumuteeke ebbali mumuteeke wano bannange mumuteeke wano nsooke ndabe mumuteeke wano tulabe bwe embeera gyalimu si nnungi akasaayi kavulula buvuruzi katonda wattu yena avulula buvuruzi kasaayi Hit him under his armpit. baamukubye ekyasawo wansi w'enkwawa His other right armpit clenched. era ewasigadde walyoke teweetaaga keberayo waye mukakane So fucking rattled I can't even think straight. saagala munjogerere bingi neme kulowooza bulungi kola kikyeteekeddwa kola simwe basawo oli abuuza clearance ki ekigenda maaso ani oyo Ma, this Mama. my guy. He's just dropping ono off gaye abadde aleese paayi munnange jasi aleese abadde aleese ne paparoni for you. It's for me. You said you didn't want. si bibyo abireetedde nge That ain't no pie guy. Ma, tewali oyo si paayi maama nawe kakkana tojja ndeka rub your feet. Really? I promise, Ma. Just watch your program and I'll be in there before it's over. gwebeera ku kipuroguramu kyo nja kujja nkusiikane nga tekinaba nakuggwa embeera gyalimu baaba What the fuck are you doing? gwe seba oli mukola I ki need my bag. ngenda kwetaaga ensawo yange It's a medical bag. neetaaga medical baaga yange kali awo kasawo ka green kanene bwe kati waayi osano gyanoonya si eyo onoonya eno gwe musiro gwe leeta ensawo gwe You just give me my space. mumpeemu ne ku sipeesi muleke nkole omulimu gwange nabali wano essimu yavuga gyagikwate biiru yakubyeko nosooka omukwate ngenda kubeera ntofaayo oli abakubidde essimu bategeeza engeri gyekigenda okukolebwamu What you got?
Chicho oyinawo. He's down. But it's a shit. Yagamba ono gayakkiriza wabula just deal si nnungi. Yagambye agenda kwetaaga 70% ku buli kasente. But it's one of those. Wabula ye take it or leave it situation munnange ye kali wasobola okukola business. Atwala 70%. Ku 10 seba atwalako 7 mu musigaza 3. Alright. Unagenda okulanga mu butuufu tebalina kulemerako nnyo. Namugamba kiri okay. Mugamba akikole. This dude has lost a shit. Ono kyali avuddemu omusaayi mungi ge mazima. My guess is the bullet bounced off his shoulder. Ekyasi kirabika kyamuyisemu ne kikwata paka wansi mu lubuto. The man is distended and he's got a GI bleed. Omusaayi gutandise okugira munda ne mbulago omusaayi mweguli. I'm not a surgeon. Nze siri surgeon. And even that. Singa tafuna ngeri gy'asobola kujjanjabwa. Can't happen. Yeetaaga twala mu tagenda mu ddwaliro. Tagenda mu ddwaliro. Manyi kye ngenda okukola. Ensonga eno butagirwamu kwata. Kakasa nti omutta bulungi. Wangi, gukwata akasente. Mukomekereze bulungi. Kwata sente tosine kamanyi. Kwa mutwalo gwa $. Mugambye kakasa nti afa bulungi. Ngero kujango na mwadde omutwalo kye kigenda maaso. I did my thing. Nze nkose kye mbadde nnina okukola. Shake, but the bleeding stopped. Jasi ali mu mbeera mbi, omusaayi gwe gulekedde awo kati omusaayi si gwa maanyi. You gotta get him fixed up ASAP. Tuteekeddwa okukakasa nti ajjanjabwa mu bwangu. Tugende wa Biru, kono Biru agambye eki. Angambye mu dakiika nga 20 tugende tupiikinga kye tupiikira ko nate katukola kitugende. Wabula tagambye Vicky tamugambye nti oli atwala 70%. Mwana we bali ku kyokoze. Kyali wafu mufaako. Kono ye kalugirobera naye ffe katusoke tugende tugire. Blaza. Kasaba kozeeko. Naye nga alimbye kuba onamugambye kakasa nti bwekuba kufa afe bulungi. Wati tugenda muto wa muddwayo okuleeta bizibu afe oyo afe bwaba tokyasobola mujjanja baafu afiira awo. Bakwati kuba gye bagenda bapiikinga esente. Tuke bali n'asooka settinga bulungi n'afuna serwatrazi n'agiteeka erudda. Bana enjagala olabi. N'abalabalamu. Kino bwe kiba kiwedde ngenda kutwala ku St. Charles. Osegera togenda kujja kagwe. Siwalina kumanya oba ngenda kujjeeka. So kati ogenda kuntabwa oti ogenda soko nte. Nja kukomawo nkusiika ne singa buli kimu kimala okukakkana. Nja kutumya gwe ne muwala waffe. Jamie bannange. Nkimanyi togenda tutumya bw'onooba oyiseemu togenda tutumya ogenda tulekerera. Engeri gy'oyogera olinga agamba nti watya. Olinga agezaako okudduka okutereeza obulamu kono nnyina enteekateeka. Nteekateeka ki? Bolivia. Bano abasigadde Jamie simanyira kuba kono soko owulirize. Bolivia eri mu maserengeta ga Amerika. Waliyo ennyanja. Right on the Bolivian line. Eri ku Peruvian line. Surrounded by the Andes Mountains. Waliyo kwegamba akazinga ketolodde nsozi. Little island. Kazinga. Called the Isle de Sol. Bakaita Isle de Sol. There's no road. Teri motoka, teri nguudo. Just fish. Jasi bavubi n'abalimi be babeerayo. Osegera. Nze naawe n'omwana waffe tusobola otandika obulamu obujja. Basatu ffeka nga tuli ffenna kono butereevu. Basatu ffeka. Jamie. I love you. Njagala osimanye nti kuyagalako nange bwentyo. I go anywhere with you. Era nga bwe kiba kyetaagisa kuzuŋŋana, nsobola okuzuŋŋa naawe wonna weeyagala tuzuŋŋanire. Kubuulira mazima. Wonna weeyagala tuzuŋŋanire. Nze naawe. You gonna leave him behind? Ogenda muleke mabegono bulazo. Ate bwe tunaaba tumaze ofuna sente buli omu afunye ezize. Nja kuba mwagaza ki? So. Kye kiriwo. Bakwate kubo. Antu tugende tufune sente zaffe kono butereevu tugende tuzifune. Ne bakwate kubo ne bayitawo.
bagende bafuna amajja. Bajja. You Brill? Who the fuck are you? Oyamugaba kabulasa kono gwani. Nasoka mutere ebbali. Just thinking that. Yo, let's just fucking do this, alright? Ngenda kusaba kyo tukikwasaganye tukiyisemu. Soko lengere. Kebere ebyo yanguwa. Gendo kwate kubo kwekebejja. Yeah, we good. Olyoke kono of course ndyoke blaza. You're a little light, don't you think? Myaka sete kemulese nga tekawera. That's 500K. Giri emitwalo 5. I'm sure it is. Nkakasa giri emitwalo 5. Percent. Neyo si 30% gye mwakirize twakiriziganyiza. Braza bireke. What the fuck did you say? Ogambye eki bireke. Fucking deal on the table. Ye deal yabadde ku meeza. You didn't need to run that by me first. Tewasoose kumpitiramu kuŋŋamba kono. Fucking problem. Tukinamu obuzibu kono of course tugera kiberamu n'obuzibu. Just say the word. Gweyogera nti waliwo obuzibu okakase. Good. Bano abasiru ne bazijja muli basiba. Laga embaata zino. Ne basooka baba balamu. Bazijja eyo. Babuuza waliwo tagali. Best get your bitch in line. Yamugamba gwe ono museke. Ate kati okikoze ovuma. I said. Fuck him. Mbutuufu bano bo. Ono yamugamba fuck him. Natsekatula. Bano baliko batsoja bano jasi bagangsta baveri mu Fangon Forest. Bano batsoja. No, you're right. Mumuli bafango ni mulowooza mugera tumanyira. Kasiya mwakayingira obubanda. Bano basoja, they are not mafias, they are not bakibanda, bano basoja, well trained killing machines. Mu second nga babukubi. Aya. Hey. Gwe boy. Urokuba mfuruka mu Fangon Forest made muloza muizo tumanyira. Yeah. Gwe marevu. Yeah. Yep, there you go. Kyasi ku mutwe. Aya. Uno yalengera abasekude n'asooka agisimbula. Yagireeta. Kane sente neziri nazo bazitutti. Balize baze nazo bazitutte emitwalo 5 bazigaze kuzaawe. Bwe bato ne basimbula bajje basobola okweyongerayo. Bajja. Ono yagamba nakitegedde banayi nakitegedde. Oh shit. Katonda wange. Gwe soko lyekava. I don't think stupid. Temukola ekyobusiru kyonna. Miki. Respond to 7th Street, no shots fired. 636C, drop it to me. Uli abadde aswamye kana akamotoka naye ne bamuyita ku kkoolo. Muyita ku kkoolo n'asimbulirawo. Yo, Nussie. Boss. I don't know how to tell you this. Tell me what? The meat went ugly. Brill's gone. What you mean gone? Gone. White boys executed him. Knocked off everyone. Nah. Ono yagamba mwana. Abasajja akasete bakatutte bonna ne basekula na buli ali awo. Explain. Namugamba nedda ko kikyotegeeza nedda. What? Amunyonyola sikuwulira. Nothing. Anti ne bw'oyogera ze sikuwulira. Kikyotegeeza mbutompulira. You'll be an apparition. A what? A fucking ghost, nigga. Yagamba kati saa zino nandibadde njogera na muzimu kijja si okubanga bannange babasekudde ggwe n'osigalawo. Just deliver you to me so I can feed you to the fucking alligators.
bitch ass nigga. Era namugamba ngenda sindika akaguje wange ajja kukima esobole okuliisa alligators kuliisa ebisolo. Yes, sir. Owedde ekyegambye kono butereevu ssebo kangenda ekikoleko baabano katuuko ate kuba okudda eriyo naayitibwa Edwin Smalls yalonkoma. Aha. Look, man, I'm telling you, I ain't want to help him. Not one damn bit, but I didn't have no choice. Yagamba essuufu kiri nti nze nabadde saagala kubayamba naye nabadde sirina kyakusalawo. So right on the side. Head up. Abasajja banteekamu emmundu baamuteekako emmundu. Did it have any engraving? Kwabaddeko engravings. Shiny pearl handle. Yes. Kwegamba ng'eriko ekinanka ekimasamasa kono Carved in on it. ate gwe emmundu oginnyonnyodde bulungi. That sound like something you lie about? Then they put the gun in. N'abagamba si kyekintu kyesobola okera ku makya ne nnimbirako. Abasajja baamakemu ne bagiteeka mu kamwa. Look, he put it to my head and then Ani wagambye basoose gikuteeka ku mutwe kono bagitadde ku mutwe ne bagiteeka ne mu kamwa kange. I was going to get to pull the trigger. Musiru yabadde ayagala nasika trigger. Oh, tufudde bannange. And I swear. Yali ayagasika tukolera majima gakatula mugulu muya yabadde ayagasika trigger kunzita. Kino kigamba nga seekwese. Nowajjira esikikkiriza. Ate ono yaani? Sebo, who are you? You ever heard of the Pinocchio effect? Wali owulidde kye bayita Pinocchio effect? Pokino effect. Pokino effect? Pinocchio. Bakiyita Pinocchio effect. The cute wooden puppet that wished he was a real boy? Kali akanaaka ke bagamba ak'ekiti akali kagamba kale singa nali mulenzi. Told you. I swear for God. Ndayira amazima ga Katonda sinaba kubalimbako. Mind I call you Edwin? Edwin, nkuyita Edwin. You see, Olaba? Pinocchio effect Pinocchio effect is when someone's omuntu waba akulimba lying, so they work baba bakimanyi nti balimba so kati balwana nga bwe basobola okumatija nti balimba atuuka n'okulayira ku baana be. on, start spitting out more deep. Batandika okwogera ebigambo details nga bongeramu ate waayogera kiri bwayogera kino. Lie about something like that? Atuuka n'enseera n'agamba goloza nnyinza okulimba ndayira kufa kw'abaana bange ndayira kufa kwa maama wange ku ntaana ya nnyange. I'm lying about. Kati olowooza ki kye nnimba? Buli kimu. One, a Glock's a polymer pistol. Ekisooka ogambye nti yalina Glocks tezibeera na paroma kwegamba tezibeera na bihande ebyo byoyogerako. And second, Second, it's a strike fire, hammerless. Which means there's no hammer to pull back on, dumbass. ha mondo gy'abagambye essewo bano bagitegeera. I have neither the time nor the crayons to explain it. Siina kadde kakubanga nkunyonyola buli kimu siina budde so kati njagala ombulire. Of is, early this afternoon, those crazy some bitches, emisana g'olwaliro abo abalalu the intel and the boards, bwe wawa intel ng'ogasseko na buli kimu kyonna ogenda okubba banka. they murdered 6 officers. Baseba officers 6 abalala ne babaleka nga bali mu mbeera mbi. You an accessory. Kibasegeeza naawe oli ku musango. Counts of capital murder. Baba bagenda kuvunana emisango nga 6 nga mulimu ne capital murder. Now you're realizing the great. Ndowooza kati osegedde nti oli mu ttaka lyeteeka ne kabaaba. Had no fucking idea. Nze nali simanyi saategedde. To go in on the prowl. Break in the night before. Nze nabadde manyi bagenda genda the night before. Oh, on the right. Babbe sente nga tebalina gwe basse. And would really appreciate that. Kakasa state of Louisiana ejja kusiima ennyonnyola gy'onnyonnyoddemu baaba. Fuck, man. Katonda wange. Yeah, that's about right. Kati owedde ggwe you're fucked up. All right, look. Kiri bwe kiti. What can I do, all right? Kati nkole ntya okendeeza ku kibonerezo kyange. About your customers. Tubulire ku bakasitoma abajja gy'oli. You in this hole. Bagaya abakuteeka mu buzibu buno. Hey, it's two white. Kwaliko bagaya ababiri abeeru. They might have been brothers. Ndowooza bayinza okuba baali ba Luganda. They kept calling each other bro and shit. Baali beeyita ba Luganda. You know, in the city, don't call each other. Yagamba okimanyi wano eno beeyita ba Luganda naye I feel like they were brothers, all right? They okusira ku ngeri gye baali beeyita n'empulira nti ba Luganda. This is good. Kale. Tell me more about these brothers. Kati mbulira ku booluganda bano. The younger one was omuto ye yali omugezi. okay, and the older one was a mean. Ate omukulu ye yali wambwa. Smarter and smart. Ki ekyaleetera oli okubeera omugezi? Business. Anti bizinesi engeri gye yali agirowoozaako details engeri gye yali azituna specifics buli kimu kyonna. Ate oli owembwa. The news. Oli ye just bad news. You know, Manyi wild eyes. yalina amaaso gano amakambwe.
just looking for any. Ye muntu gwolaba ateetaaga kyakwekwasa ng'agenda okusekulamu ate simanyi ki. Ratted on him, he'd find me and leave me twitching in my own pile of shit. And he was very. Yaŋŋamba singa nkeera ku makya ne mmulonkoma agenda kunnyiga ntule mu kazambi wange. Ate yali specific. Okay, smart one had a St. Jude penny around. Omugezi yalina kanekeresi aka St. Jude. The mean one had a. Ate omulala yalina marine cop tattoo y'abasojja. Super fi. What did the tattoo say? Tattoo ng'egamba ki? Said simplify something on bottom. Yali simplify nga wansi kuliko Sheldon something. Sheldon? Simplifying bottom. No. Ninako oyogede erinnya. Sheldon Reid erinnya lyabadde bwe lityo. Niyagamba soko lindeko Sheldon Reid. So should I have a lawyer here? Kali ngenda kufuna lawyer oba? Come on. Look at you drop everything and run 2 names. Ngenda kusaba osokove ku byokolo onkeberera amannya gano. Listen. Understand how and why you built the boards. Ntegera lwaki wazimba boards ezo. And how did you? Olw'ensonga wamanya ku sete ezigenda okubeerayo kati wategeera otya? I don't know nothing about no headquarters. Sina headquarter gye nali manyi. Deposit either. Ebya deposit sabimanyako. Now. Gasindike kati amanya. This them? Yeah. Bebano. Yeah, that's them. Bebo bennyini ono ye mugezi ono ye wembwa. This is the smart one and the mean one. Oli omukambwe n'omugezi bebo. Aya. Man, what's that mean? What about me? Man, what the fuck, man? Are we good? Michael Mick Sheridan and Jamie James Sheridan, Irish right trash from the channel. I popped Mick and his younger brother years ago in an ag assault. They damn near killed the guy. The brother walked, but Mick got sent up to Angola for 7 years. Both the ex-Marines from the sandbox. All right, get a bulletin out to all of our agencies. Get these photos to the media ASAP. Got it. Any word back on the bank? Bali bamaze okufuna information gye bali beetaagira ddala. Follow up now. Ngenda kusaba osooka ogoberera ensonga eno kati. Gigoberere tulabe. Aha, kyekituuseewo. That's what the fuck happened. Anti Miki bwe buzibu kyekituuseewo. Miki ye tagali. What is she talking about? Unaayogera ku ki? And Jamie? Why do you have all them? Ne sente zonna nga muzikomezaawo. We had to dump them. Andi abasiru tubasekudde. You have any idea who that was? Mumanyi ani gwe musekudde? That was Brill Waynes. Oyo abadde ayitibwa Brill Waynes. Muganda wa Nasty bannange. We are so dead. Munzisizza. Oh, we're better than fine. Everybody shares. It's got a serious. Buli omu yenna share ye. Yeah. Hey, the passports. Where we? Passport zaffe ziri ludda wa ye. You're not gonna be happy till we're all dead anyway, right? What? Look, I get it, Mick. You've always wanted out warriors. Mick, nkimanyi goyinza okuba nga bulijjo oyagala warriors death. I'm afraid of that. Oyagala kufa nga sojja kono nze sitya kufa kituufu. Naye munaye sifa ate bwe tuli. If we do get out of this, we go ourselves. Bwe tunaaba tusobodde okuvamu eno embeera tugenda ssa buli omu akwate gage. We'll see each other again. Tuyinza n'obutaddamu kulabagana. Buli omu akwate gage go ge mazima. Hey, you ain't thinking straight. Namugamba essaawa zino sigenda kunenya tolowooza bulungi kono ng'okivuddeko. Essaawa zino mbadde siberangako kiri obulamu bwange bwonna. Bino ebizibu byempitamu essaawa zino gwabireesemu naye Mick. Kyokubuli amazima sigenda sobola kutambula nabyo. Yakwateko bwe n'asooka. Who got you the money from? Namugamba sooka ombulire gwe okujjanjaba omwana wani yakufunira ssente. Got you out of Helmand Province. Ne bwe wali ku saidi y'omu province ng'oli mu mbeera embi gwe mukazi gwani yakuyamba. Yeah. How many beatings I took for you from our old man? Bankuba emirundi emeka kitaffe ku lulwo. Baasekula emirundi emeka. Byonna byogere naye njagala ukimanye nti nkubanja. Mugamba nedda. Sitomanja. Tonight the debt's paid. Yagamba oluvannyuma lw'ekyo ky'olwaliro ebbanja lyo ligenda kuba livuddewo. Oli bulazo wange. But that don't mean nothing to you. Kyogamba ekyokubeera bulazo tekina makulu. Tekina kye kitegeeza gy'oli. This about her, right? Ekigezo ono yabireeta. You gonna let that fucking bitch come between us? Olese oyo museka gye wakati waffe bannange. Omulesa gye wakati waffe. Say that again. Yamugamba ddamu okyogere nateera. Muyite musege. Kono musege. Ennyondo.
musekulanga musekuza busungu kumbe bano bazze. Oh, bro. Baby, I was just about to call you. Badde akyawoza nti nze mbadde naatera obbakubira essimu atooza baamuganye okwasama. Bono ku mutwe. Men have been identified as shooters in today's brutal bank robbery. Information yafuluma ku mawulire nga bagamba nti abantu babiri His brother Jim be baali bafunyeko information abagambibwa okubanga be baali babbye bank. Rap sheets. Both men are former. Era nga bagamba nti bano abasajja bombiriri Both baali baweerezaako mu Iraq baakolako baasavingako eggwanga mu Iraq mu Afghanistan. On them as we report to you. Era nga bwe twogera poliisi kati eri mu kubayigga neetera obbafuna ssaawa yonna. All right, so I just got off the line with Gene. Badde njogera ne Gene. One of those bank tellers, that pretty brunette. Agamba nti omu ku bank oli brunette. An Irish channel. Nti yakulira mu Irish channel. Couple of dings in her sealed Judy record. Such as? Genzo okebera nga kirabika alinayo n'emisango gye yazanga akyali muto. Myaka 17, myaka 15. I told you Gene was digging. Gene abadde akyanoonyereza. All of them. Agenze n'ajjayo bank account. $5,000 in deposits. Nga kiraga nti yafunako emitwalo 7 n'ekitundu wiiki nga 3 eziyise emabega. All digits. Sente zaava wakono zonna zaali digito. Secret Angels. It's one. Nga basiteeka mu kintu ekiyitibwa Secret Angel. Abaali basiteekamu nga tebamanyikiddwa. The money did go to pay the hospital. Wabula sente zo zaali zigenda sasula hospital bills. Looks suspicious. So kati wali kintu ky'osobola gamba nti oba zaali nzibe oba ki. Those dates matching up like that just makes for one hell of a coincidence. Hey, Givens. Why Givens sokolindeko? Or what? Tonabagawulyako n'agaaki. They got 6 bankers on the ground essential. Aba narcotics balina abayaayi be baguddeko. Your boy Brill's one of them. Bagayi ba nasi. Ne Brill bamusekuliddeko oli kyaliwo. I got a roll. Bulijjo g'otunuliza amaaso. Nindako. What's a Brill? Brill kyeki. Little brother to the biggest gangster in the world. Yagamba nti Brill Blazo wa guy gangster akyasize mu nsi. Asobola okulonda linga milioni nga 5. Kono of course asobola. Magazine. Show me. Soko gye. Tukwate kuba okudde ebbali. Loli alina ekirooto ekitera okumujjira ebiseera ebisinga kimujjira n'awulira ng'asobeddwa. Era ng'ekirooto kino kibeera bwe kiti. Kibeera bwe kiti. Yo. Okay. Jamie. Yo, you okay? Jamie, oli okay? Bro. Kabulaza. Yo, you good? Why oli bulungi? You okay? Oli okay? Jamie, fuck, I'm so fucking sorry, bro. Nonsonyiwa Kabulaza munayo nonsonyiwira ddala. Bro. I'm fucking sorry. Nsonyiwa papa okubanga nkutadde mu zino embeera. Bro, I got you. Naye totya. You just ain't getting it, man. No matter what you say, they're just gonna kill us anyway. Amagamba ne bw'onooyogera ki bano abasiru bagenda kututta ne bw'onooyogera ki bagenda tutta. Bagenda tutta. Eva. Eva. Hey. Baby. I'm so sorry. Anti nsonyiwa munaye baby nsonyiwa. Nsonyiwa mukwano. Hey, bro. Why, papa? It wasn't them, it was me. Abo si be balina obuzibu nze. Nze abadde alina obuzibu si abo beesibirako bwereere. Bwe kiri gwe buzibu. Hey, there's more money in this. Ensonga zino nno zirimu tulina ssente endala. Mukakasa. Hey, just let her go. Anti muleka agende. Wandibadde omuleka agende. Yeah, this one? Ogamba ono. Even trade. Hey, hey. Come on, man. Hey. Brady. You can trade, man. Malinnya gatukole trade. Ngena kufunira akakadde. Kadde ka $. No, it ain't gonna happen. Ekyo si bwe kigenda okubeera. No, it ain't. Billy already told me what you lifted. Yagamba. You got right there. Nti. My stitches over there. Ne bwe munaayogera ki olwedde omuyayi yabadde yangambye dda sente ze mwabadde mwetiise toyinaayo kakadde. Don't run, princess. Mugamba olengera ekiri awo nyinawo ssebo. Nawo gaasi.
Hey, yo, motherfucker. Mpozi ng'ogasyeko gwe motherfucker. It's me. That dumped your little... Ono yamugamba gwe motherfucker nze yakubira kabulaazi oko. Oh, yeah, you should have heard him. Ate wandikawulidde nga kakekema. Beg me. Nakakuba nga kali mukaaba. You little fucking... Kakaba nga kabicha. Bebyasi. Him that 45 in his mouth. Nekwata na mutano nenjikateeka mu kamwa. Hey, yo, homie. Kabulaja. You know anything about the terminal effects of contact? Oyina kyomanyi kye bayita terminal effects of contact shots? No. Tokimanyi? It's a big word. Kigambo ekyo kinene. You see, olaba terminal effects of contact shots. Terminal effects of contact shots. It's all the discharge from the round. Ekyasobola okwabuzovinga buli kimu kyonna ekiba kifulumye kiri awo. Those gases expanding that fucking fast. Byasebye okubwatuka osobola okwepyerapyera ne weefukira ne weesalira ezzike. Boofula alaba. Nkusaba oneesige ku kino. Bulaazo. Mujja kwetaaga omuziika ng'essanduuko esimbi kule. Closed casket. Ku nsekula gye namusekudde. Kyoli kyasooka tikatu nnyo. I smell the vapors of hell on you, boy. Yagamba. You good. Information agibafunyeeko muli balungi. Nebyo yogera tebigenda kuntiisa kanga. I'm a savor the moment. Essaawa zino nze kakensa mu mbeera eno. Ate nnyina enteekateeka. Twala obudde bwo. Tugenda kakasa nti buli omu kwegamba ekyo ky'olwaliiro. See that container over there? Olaba container eri wali. No, y'all been wondering what that is. Mwena mwewunya ki ekiri mu ogwo ku container? That's 100 gallons of... Mulimu sulfuric acid. Gallons 10 eza sulfuric acid. Turn a man into soup and mint. Zisobola okufuula omuntu supu. Like shit. Nga baazikuyiridde wena n'oyeeba. Friends. Naziguze kuba Mexican. Segera. Hey, yo, Stitches. Why gwe Stitches? Let's show these fools a little demo right quick. Njagala bano abasiru tusooke tubeeko kye tubalaga. I just want you to know it's about to get real noisy in here. Nchiwa wano wagenda kubeerawo emiranga, so njagala mugezeko okubeera abanywevu. Wagenda kubeerawo emiranga. Mpozi n'ekiyamba jjukiza Ivan Kalanza abawadde ile tips ne odds. Gwe kwata bukwasi simu onyigemu star 2110 star 20 hash. Muyayi sebo yasooka n'asena. Maro sena najja baagala bba waako sample. Baagala bba waako sample. Kwate kubo n'amunyiga. Kakutulemu. Mbagambye Ivan Kalanza abawadde ile tips and odds. Waliwo ekiyitibwa VIP mpozi kogasseko ne singles. Lukalala lwa over nezi under byonna. First. Just okusobola okugezaako manya ebisinga. Nyiga star 210 star 20 star 1 hash. The code. Y'all are brothers. You the younger brother. Am I wrong? Yamugamba nti kweyanga blaza si bwe kirinde mu kyamu. Yategedde bano ba Luganda. Hey, Stitches. Why go Stitches? May I have a go at it? Leeta zino ensonga sooka ozimpe nze nzimalirize. Nakwata ekinanka najja nga asembera nakyo mpola mpola. Do something, Mick, do something! Miki bami ngenda kusaba lisi baako kyokola Miki. Miki. Oyina akwateko bo n'agenda. N'asooka asena. Ngenda kumuyiira. Ayi si obadde oyagala ssebo. Oli mukutiisa kanga. Oyo musirisa ekimwa kye kyaga mulya nga awoggana. Kati gwe ssebo. Nena muyiira ng'olaba. Allah. Acid.
yakikuba mu kusamuka ne kisamulira bali kumbe ono yeekutudde bano basojja well trained killing machines buno bujasi bubanditsi buno buyayiyaye buno bubeera mulungu manyira basojja kwatono yasooka amusula mu asidi waabwe Garcia kwate kubona yeekutoli kyali wabwe yeyaweddewo dda najje bali yajagezeko sikana nakyala kino sebo kiri wano kikuba emiranga gwe sebo gwabadde atwewerera muli jasiba kibanda Talk about deja vu. By the way, talk about deja vu. Did I tell you were gonna wish you killed me first? Yamugamba nagambo ojja kwejjusa me kale singa nze gwe wasooka okutta bekyasi ku mutwe amumaliriza kwate kubona abeetika mujje tugende bafuluma amatwale ga kibanda nabagambye Ivan Kalanzi kati abateye ekiyitibwa Daily Tips and Odds ayina ekiyitibwa VIP, VVIP ne single waliwo olukalala overs mpozi ng'ogassieko n'ebirala era nga bagamba nti oteka mu buteesi code ono yakwateko n'agamba ono nti tandika gwe bino bireke genda yitamu tandika genda yamusaba ayitemu atandika agende ngambye gwe tofaayo bino bireke n'abagambye nti akapapula kakuwa Daily Tips teka mu buteesi star 210 star 20 star 1 hash. Let's go. Ng'ogoberera ng'omala ofuna Daily Tips mu kapapula ng'okwateko ng'ogenda ku Ababait ng'olya ssente muloka yakwateko neeyitamu bano bajja genda otuuke balisebo ngeno poliisi ebasazeko tebakyasobola kweyongerayo mugamba ngenda kusaba kakkana munnange kakkana tobaako tokola kya busiru tokola kya bugwagwa ngenda kusaba lowooza ku muwalawo tokola kya busiru kireke kite kiganye mugambye akite kiganye bamusaba ateke wansi embwasi mpola kwate kubona ayitawo n'asooka agigalamiza wansi kati ngenda kusaba weesikemuko emabega leka tulabe bikula tulabe oba tolina namugamba aziteeke ku ttaka nazo sebo nazo zisse wansi n'azikwata n'azijjayo bulungi nnyo mugambye nazo tugenda kusaba ozisse wansi era buterevu n'aziyisawo n'aziteeka wansi ngenda kusaba ozisambe zijje eno gyendi kwate kubo n'azimusambira maama ngenda kusaba osokoddeyo emabega paka nga nkugambye nti kati komaawo gwesika ebigere ngodde emabega paka nga nkugambye nti komaawo wansi tugenda kusabukire wansi ku mavivi go mavivi nakwate kubona akkirira wayi 36 headquarters waliwo omusiru gwe tusikanye eno era nga afaanana abashooters bali bwe baali bataddeko boro musikanye wano mwafaanana bali basuspect bashooters abali ku banka be bateekako boro wanted maama mukulu we yajja bwofisa n'abwokya oli mukulu we tasyaga tasinika manyo tazanya yabasekula amalo basekula ono yambuza ate ekyokoze kyaki olw'ensonga nkuyagala kabulaza njaga okimanyi olw'ensonga nkuyagala byakavwa byasi byasooka ne bijja bebi tugende
Jatugende. Go. Runaway, shots fired. Subject fleeing on foot. 1200 block. Be advised. Plainclothes officers in pursuit. Let's go. FBI 625 had us to the search. Meyayise bwe yajja akuba ebyasiba mutwala. Yaza amaaso eri mutowe. Mugamba kimu gwe yita mugenda. Nina kyanamugamba mwana tugende bireke. Wodi yena ayitamu asase w'abatwala eri. Asaze w'abatwala eri. Nabagamba Ziwan Sons woba okimanyi nti weetaaga bed cover, weetaaga blanket, amasuuka naddala mu aba hotels, abamalwaliro. Ziwan Sons asuubuza n'abeetaaga mosquito nets ziri eza remote. Ziwan Sons byasi bivuga todi n'abali bubi. Mwana ali omu yekka naye muganda wange mundu agikuba bitya. Mundu agikuba bitya. No way. Bagala mutayiza. Make the block. Waliwo abasaze namanya bagala musalaku. Baba akuba mundu. Mwana akuba mundu. Nakwate kubona ayitamu erudda. Mirako kabulaza DJ Mirako gambotya papa. Kachere wa mafuta. Wakicho wa mafuta. Nabagamba Asat Express yakaga bakwetikira ebintu bije kyino bitusa mu gwanga Uganda. Asat Express yakago. Baba no. Pozi mbajukiza abayitu aba Joy Star Fashions. Bose wanyitu wetaaga engoye ez'omulembe ez'abafubuganga ne oba oli musuubuzi Joy Star Fashions. Abashikanibwa ku Ham Shopping Ground. Joy Star Fashions. Buli wiki asumulula engoye. Buli wiki asumulula engoye. Ileza abalagirwa. Una agenda. Musajja bamusimbyeko. Chebuzi bwasimattuka nga bamalirivu. Itawona agwetali. Wabule chewunyise ejjuguli tali tata senti. Byonna mbikole naye tata senti. Taleka sente mabega. Taleka sente, it is the mission. Baba tendiko kumaliza mission oba at least ofa kufira ku migwepa yo nawe. Ofira ku mission ka mission ya kasente. Tata kasente. Stay down. Gwe sigala wansi tovaawo. Temunzigirako. Bana yasese mundu. Anakubika. Uli abecha sine kitamu ne kimukwata mukubye. No, you. Omulaba kono simulaba, gomulaba kono simulaba. Abula mukubye wabi. Kayaye kafunye. Yaitamu na atandika. Nico! Uya agenda Niko. Jetu mutayize.
bamusekudde kati bakimanyi alumiziddwa basalawo bamutayize wabula kituufu kireeta ayiza obutasobola kumalako mbeera si nnungi yakwate kubona jjanga asembera yajja seeguka mpola atambula mpola namaani atuuke bali kyava asooka za amaaso wabula ateekeddwa okuba nga alina waali gamba ekyaso kimukubye wakono wambiri nebajja nga beekebejja mpola nabagamba St. Henry's Girls Senior Secondary School erisikanibwa ebuyege nga bulijjo mbategeeza mutwale abaana ab'obuwala wano tulengerawo akasaayi suula emundu suula niko bamukutte togeza togeza ngenda kusabadde emabega togeza Blood togeza ne bano batuka butusi bamugamba gisuule Mike akasajja kakube Hey Mikey, you got a shot? Mike osobola sekula bobo sekula kuba Take it! Kuba Mike kuba kumona amuveno yaraba maaso goli nga gatambudde agenda okyuka kuma omuyaya muswami bekyasi suspect ali wansi ono teyamubaze bamulina teyamubaze musatu kati ali mimiguwa jabanjolya bamusa Brazo aliwa Brazo ali rudawa n'abagamba ekisufu kiri nti Brazo wange ye mufu kitwale nti ye mwamuse gwe mwasose okukomerera ye mufu Officers need an ambulance. St. Alfonso's. Hello, say one tea. Yagamba nti banaye tugenda kwetaaga office, waliwo office ali obubi. Bamukuba beetaaga ambulance. Esobola okujjanjabwa. Kakati nabagambye twekayitibwa the channel. Tuli kayitibwa the channel VJ Junior nga bulijjo. Laba
bano bo basobola okuyitamu newankubali tebasobola genda wadde n'olwataano naye nga baali bayiseemu era bwe twogera Rodi alina nakyala mukazi watu bambi tasobola nakukikkiriza tibasimasuse naye ngaolunaku terubadde lwangu. Mbajjukiza abayitibwa aba Vision Plus Furniture. Vision Plus Furniture nabagamba basisikanibwa ku Lubaga Road ku Furniture House awo. Bw'oba weetaaga entebe ensufu eza leather engumu nga weetaaga ebitanda, weetaaga kabada, nga weetaaga ebintu bingi, office chair, office table, geno sikana bayitibwa aba Vision Plus abasikanibwa ku Furniture House awo Lubaga. I love you too, Jamie. Njaga usibanye nti nange nkwagala munnange, nkwagala okamala goge mazima, mwagala ebiteekanika. Yakwase kubona asooka amusimula kakisi kikiruva okwaya baawo. N'asooka ayitamu n'akasente ke baasobola osigazaawo. Kwate kubo n'afuluma n'ensawo. Batuuka ebbali. What you looking for? Onoonya ki? Somebody went in here trying to find y'all teeth or something I can. Yagamba nti ono yagudde muno njagala kulaba oba nsobola ofuna amannyo oba yagudde mu asidi. Of a shit. It's the one I tattooed at the bank. Yagamba nti ono musiru gwe nakubye ekyasi ku banka. Okakasa nti ye. Kyasi nakimukubye wano. So that only leaves the brother. So kibasegeza nti bulazo yekka yataliiko. You guys want to take a look at this? Soko gy'olabe. Kanekeresi. Kalina kye kategeeza kapenanti. Bagenda okuza amaaso kano kanekeresi nka ekitegeeza babadde talimba. Silver. Noble metals don't. Onasooka abuuza lwaki sulfuric mu sulfuric acid yako kasimatuse kono kano kuuma kasiliva ko tebutera kugira. Kyebika bagenda gena eri mayite bakyasobola gya identifying eyagudde munda yonna yasiridde amagumba gonna n'amannyo gonna gasiridde tiwali kyasigadde. N'ekiro ekisulu kyali kimugyeko pendant takyagwa nayo kati bali we bafunye pendant definitely basobola kugamba nti yeye labika yoyo yafudde. Oli kyabadde abagamba kituufu nti yafudde. Good afternoon. Nakyabali wana ensiba maama. Special Agent Ross. Special Agent Ross yegwe kono yenze. All right. Oli bulungi? Yeah. Yeah, ndi okay, ndi fine. Oh, I slipped on some water getting out the shower. Just nabadde nva mu shower n'ensirituka. Yeah. Nimbaako wenkoona omumwa. Ofaayo senga nnyingira nyina ebibuuzo bitono bye njagala okubuuza. Yeah. Bw'oba tofuddeyo kono isokera ate kati nnyinza ogaana just buuzo. Isoke yingira. N'akwateko bw'anaayingira munda. Genda okuzza amaaso nga nakyala alina omuto. What a beautiful baby. Bana yina omwana omubalagavu okuzaama. Hey. So how is she doing? Kaisoko mbulira ali atya. Had a surgery recently. Bagamba nti bamulongoose ebbanga etali lya wala. She's doing good. Anti ali bulungi. Doctors say she's probably going. Abasawo bagamba nti ajja kubeera fine. Here. Ate agamba amawulire nga malungi. Congenital heart disorder. Congenital heart disorder. Yalina ekirwadde ky'omutima. Bagamba nti eyo sajja libeera expensive sente. To be crowdfunded. Twasobola okufuna sente munnange. Abantu basobola okutuwa sente okutaasa omwana waffe. But you already knew that, didn't you? Naye ekyo obadde okimanyi special agent. You said we. Ogambye nti ffe mwali ba mukisa. Me and my baby. Ati nze n'omwana wange. Incredibly generous. Ekyo nga kirungi. The donors, they're all anonymous. Badonors abasinga temwabamanya. How it works. Anti era bwe kibeera.
People can really surprise you. abantu ebiseera ebisinga basobola okusurprisinga He's not around anymore. nga taata w'omwana oyo ko taata w'omwana taliwo yagenda ononsonyiwa. Don't be. Some things aren't meant to be. Yagamba nti ebintu ebimu naye tebiteekeddwa kubeera, ebimu biteekeddwa kubeera bwe bityo nga tolina kiwakanya, tolina kirwana. Abaali wano agenda okuli abamuyita. A little girl too. Nange nyina omwana ow'obuwala kansooke mukulage. Not too little anymore. Naye jasobola kuba kati akuze takyali muto. She's beautiful. Ng'alabika bulungi. Yeah, I think so too. Nange bwe mba nsuubira. She has a sadness in her eyes. Naye ate bwe mutunuulira ndaba alina ennaku mu maaso ge. You see it too? Naawe okiraba. Yeah, that's on me. Ekyo kiri ku nze nga kitaawe, nze muleetera ennaku. We're just a really Nze ne maama we kirabika tetwasobola kukwatagana. my daughter a lot. Ekyaleetera obulumi eri muwala wange olw'ensonga twasobola kubeera family. All I can do now is hope that Era kyensobola okukola kiri kimu kyokka. Aleme kubeera mu kutya. Can I give you a piece of it? Nkuwe ku magezi munnange ku nsonga y'obuzadde oba tolina buzibu. Seem like a smart man. Ondabikira ng'omusajja omugezi, Good man even. omusajja omulungi. There's something you ain't figured out yet. Waliwo ekintu ky'otanaba kutegeera ekyakyate. My daddy, he spent a lifetime. Kitange yamala obulamu bwe bwonna ng'ali mukunji wayo. But it don't matter. Naye ebiseera ebisinga sikitwala kubeera nsonga olw'ensonga ekyokubeera kitange tekivaawo. Byonna byankola tekimujja kubeera kitange. Needs one. Kati n'oyo muwala we yeetaaga kitaawe newankubadde wafuna obutakkanya ne nnyina. It may take us a while to... Kiyinza okutwala akadde okusobola okugezaako manya engeri y'okikwasaganya. Naye final ofuna engeri gy'okikwasaganya. It's simple. Kintu kyangu nnyo. Do what you can to own your... Gwe kola ki ky'oba osobola okukola togezaako kumwefunza. Just wait for her. Dhani okubeera mu muteekawo alinde. Alinde. Yeah. Wait. That's it. Abasinga kati ye mukazi wattu ali mu kulinda naffe twalinda nga tulinda bakitaffe. that what your father did? Kitaawe ekyo kye yakola. Kulinda. No. He didn't. Ye teyasobola na kulinda. You said that the only option you had was to just hope your little girl would be okay. Yagamba wangambye nti ekintu ky'olina kyokka nti kusuubira nti muwala we agenda kubeera okay. Choose to leave your ex where she should be in the past. Yamugamba ensonga za mukyala we yakuteganya gwe mutasobola kwatagana yosobola obbireka emabega n'ofukasinga ku muwala wo. Osegeera. You know, yamugamba omanyi. That's really excellent advice. Magezi gompadde go ngenda gatwala. Excellent advice. Simabi. It's been lovely chatting with you, Special Agent Ross. Nyumiddwa okunyumyamuko naawe Special Agent. Hope you have a better... Kanswe nti ogenda kubeera n'olunaku olweyagaza. Good luck, Mrs. Risotto. Anti good luck mukyala Risotto. Hey. Ekirala before nga tonabagenda. Thank you. Weebale nnyo munnange. Weebale. Ngamba is okay. Nakwate kuba gyasobola okweyongerayo. Lori alabika akyesonyiye ekyannakyala. Niwankubadde balina substantial evidence. How'd that go? Bigenze bitya? And what about her? Nakyala ate omukozi otya? Bad guys are dead. Babadigayi baafudde, sente twazifuna zonna. Yeah, we could charge her. Tusobola omukyaginga naye ekyo kigenda kuba kyonoona bulamu bwe. We'll probably get put... Ate muwala we bamuteeke mu sisimu aleme kula na nnyina. Tufa ki? Mulimu byoleka n'ogamba katubyesonyiwe. Ngamba tewali tabbo ogira okwata essimu zikangende mu motoka. Nkwate kubo najja ebbali. Tukwate kubo okudda eri Sseruganda. Nabagamba instant videos abasiikanibwa e Masaka. Basiikanibwa e Masaka mu Nnyendo Busema ababutuusa. Hollywood movies abasiikanibwa e Mpondwe ku Customs Bwera. E&E Video Library and Electronics abasiikanibwa e Kawuku. Movie Center e Kibuye. Abe videos ku Zay Plaza.
Sipowa Media abashikanibwa Sipowa Media wa Musawo Jona abashikanibwa Matugo opposite Kobil level videos abashikanibwa Igayaza musinema babutushya da Saka Video Clinic mu Kisenyawo mpozi Nathan videos abashikanibwa Kasari Buvuma Promoter Swagaman Banda we Kyambuka ku University olunaku lusufu baba nache yakwate kubona jamu sika neno je yali amugamba je bajja okusobola okutambuliza obulamu ila kati jali eshazi no wetwogerera nabagamba clubs maje kakindo kakumiro kukigenda ku Doctors Clinic wa Clever businema na yabutusha Jazzmatic Video Library abashikanibwa Embarara Rwebikona ne businema abutusha real special mbutufu nsanyuso kusikana oli wanjawulo oshegera Zion Videos and Electronics asikale wentebe Lugonjo na Kiwongo Road okumpi ne fuel station ya petrol station Zion Videos and Electronics asikale wentebe Lugonjo na Kiwongo oyo mpya ku timu niba naye abatanda bakujja ku timu atana bafuka agent ekintu ngati tukitwala ku speed tugenda tuka mwezi gwe 10 n'ogumwawo ngati speed egera kwera mani era abagira bambagamba abazifuna okuva eri my boss Ronnie's Entertainment namwe abali ku mutimbagano gwa muno waki mbasubiza December January February kigenda kubera massive nani stop ensonga abagitaddemu amaanyi mobileshop.ug abakutushaka amasimu gwegenda bugenzi ku site ya mobileshop.ug osobola okulaba ekiddako mukama abankumire mweraba